essanyu lyaffe amaanyi n'eddembe bituviira mu Mukama byonna era n'obulamu. Omukama ye wakutendwanga, ettendo n'ekitiibwa tubiwenga Katonda. Anti mu linnya lye byonna bifukamira. Abaagalwa mwenda mulikyapa abantu tugende w'Omukama tumusinze wamma tumutende tumwebaze tumusabe anje essanyu lyaffe amaanyi n'eddembe bituviira mu Mukama byonna n'obulamu. Amaanyi ye wakutiibwanga, amaanyi galina oyo ganjawulo wamma n'ebyo eby'ensi byonna byawanirira. Abaagalwa mwenna mulikyapa abantu tugende w'Omukama tumusinze wamma tumutende tumwebaze ffe tumusabe anje essanyu lyaffe amaanyi n'eddembe bituviira mu Mukama byonna era n'obulamu. Tumwebaze ettunda yatwewa oyo olw'ekisa kye yatugaza abantu nno mu mwana we yenna ye yatuggyayo. Abaagalwa mwenna mulikyapa abantu tugende w'Omukama tumusinze wamma tumutende tumwebaze ffe tumusabe anti essanyu lyaffe amaanyi n'eddembe bituviira mu Mukama byonna era n'obulamu. Kristu ye mwe yatweweera, Kristo olw'okufa kwe ne tufuuka baganzi anti mu mwana we leero ffe mikwano gye. Abaagalwa mwenna mulikyapa abantu tugende w'Omukama tumusinze wamma tumutende tumwebaze ffe tumusabe anti essanyu lyaffe amaanyi n'eddembe bituviira mu Mukama byonna era n'obulamu. Amiina ye wakutendwanga, Kristo ow'ekitiibwa tumutende Katonda. Taata atwagala ffenna alituwanguza. Abaagalwa mwenna mulikyapa abantu tugende w'Omukama tumusinze wamma tumutende tumwebaze ffe tumusabe anti essanyu lyaffe amaanyi n'eddembe bituviira mu Mukama byonna era n'obulamu. Abaagalwa mwenna